mujje munterekere otuuse eri mwana munnange gwendowooza ow'omukwano kati alimbale kubanga hoteeri za Uganda zezimuwuba njakulinnya special sikubapanda mukono jinje obeera nekasente n'olowooza ow'omukwano era obeera kubanga olimotoka wasale nyingi kuba nazo otola butoozi olwonoogijja omuntu gwemabega ene ne batwala nnene. Okay baganda bange mujebala egyo gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwa balaza ndowooza gye bayita Easter Monday mukulika eyo mu ggandaalo lya weekend lirino likyaliko naye tugamba nti liweddeko abagenda ku mirimu enkya mulina okubeera nga muddayo naye basaba nti muvuge bulungi okuva mu byalo okutuuka ate eyo gye mubeera. Easter yagenze etya bannayinze saabalabye nti gundi anoonyaako naye bino bya buntu kyenkakasa nti yawedde muddamu mu lubuto nange munayino kimanyi nti saakunoonyeza. Kale olunaku lwa Monday ndi wano okubanga nziramu ebibuuzo. Leero ntaddeyo post ebadde esoma bweti post egambye buuza ekibuuzo nga kya Kadongokamu ngenda kukikwanukula ku ssaawa 6 emisana nga mpita mu vidiyo yeeno. N'ekiro ekikeeseza leero mbadde mu program Easter Day Special nga mbagamba musabe ennyimba kw'osa n'okubuuza ebibuuzo nga bya Kadongokamu muddibwemu naye netiwaaka yabadde mbi saasobodde kubanga nziramu ebibuuzo nalabyeko bitono kati through this program njagala mbeere nga ngatta ebibuuzo ebyo byonna. Okay, ngenda tandikirawo mpola mujja kunsonyiwa omwami Semakula Musa ogambye ebyange tewabizeemu ssebo kituufu saakizeemu olw'ensonga n'agambye mbagambye obuzibu obwatuuseewo. Kale nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino eza Kadongokamu osobola okuntuukirira ku WhatsApp namba 0700360045 tusangibwa Kasubi ku Basookakwavula stage oba si ekyo oyinza otutuukirira ku library kwennyini ku emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center ffe abasangibwa e Kasubi ku Basookakwavula stage. Osobola okweyambisa ennamba WhatsApp namba era ontuukako ne tukolera business online era ebeera legit wobeera legit 0700360045 then gwe omulala osobola okunoonyaako ku YouTube kuno osobola okunoonyaa ku Facebook yonna subscribinga wano n'eri ate followinga. Tuli mu nteekateeka obudde bwonna tugenda kubanga tubanjulira Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame. Website yayo eri mu kuzimbibwa era ogenda ku kadongokamumusic.org olaba under construction. Weenaba ewedde tugenda kujja tubanjulire ekyo kyonna kye tunaaba tukoze. Ensuubira okubanga tugenda abeera awantu awagazi ate tuyite ne ba regents bonna bagenda kubeerawo abapya n'abakadde tubeere nga twanja ekintu kino bulungi. Gwe yenna alina obuyambi bwonna osobola okuntuukirira ne twogera naye nga neebaza abo abavudde ne babanga basobola okunkwatizaako mu nteekateeka eno. Kale katugende mu bibuuzo. Ssengo Edward yagambye omuyimbi Godfrey Kavuma yaddawa yafa. Godfrey Kavuma yafa. Godfrey Kavuma yali azaalibwa Buzibaza Busujju. Buzibaza Busujju yafa Godfrey Kavuma. Godfrey Kavuma ayogerwako yaliwa ngenda akolawo akantu katono yono. Kitange yali musajja muyizi nnyo nga bw'agizigaana emala ebudoola afumita. Okay, yoyo omugenzi Godfrey Kavuma yakuyimbira eddembe lya Uganda ennaku y'ekibuga Malaaya nassanga okuwaana kuweewange omwenge ze zimu ku nnyimba ze yagira. Oyo nkugambye nti yafa. Ekyo ekibuuzo nkijjeewo. Tugenda kweyongerayo
Sserunjogi Edward agambye nsimanye empeereza abo. Omuzimu gw'Abasudde gwayimba ennyimba mmeka? Luyimba ki munna luyimba ki oziina? Omuzimu gw'Abasudde ogwogerwako ye ssente za Godfrey. Alubamu eyo ey'omuzimu njirina. Omuzimu gw'Abasudde ogwogerwako gwegulibwa ngengezaako okunoonyeza naye nga muzimu ku nnyimba mulimu ebbeere, mulimu oluyimba mpisemu ssente za lwero olw'ogundo olw'omuzimu, obuko, ofuleya ne omusika w'enju. Omusika w'enju yali akukkulumira abakyala abasiiga Katamba Joseph eyali omusika w'Abasudde gundi ekirwadde kya siriimu. Mwirabira erongo ly'endala manga lino ddala libeerayo mu ndala mwemiri kwazi. Okay, kale. Walusimbi Moses agambye Kasozi ne Basudde ani yasooka ku munne okuyimba? Yali Livingstone Kasozi ye yasooka Haman Semakula okuyimba. Livingstone Kasozi ekisa ky'okuyimba yakiyingira mu mwaka gwa 1984. Yaliyingira 1984 n'oluyimba luno. Okay, lwero essaawa y'omunana lwaki nzitemako mangu ekigambo copyright kuba oluyimba nga luli gye luli ebiseera ebisinga munange ofuna obuzibu. Then Haman Basudde yajja na mukyala Mugerwa. Lwero Haman Basudde 1987 ne Prince Jopo Kafero kamugattireko ddala awo yajja ne muvubuka munange 1989. Omulala gwe wandibuuziza yaani Sebbale 93 wani Sebbale 93 plani y'amaka. Fred Sebata 1980 olwo luyimba Saamu wange. Ani omulala? Matiya Kakumirizi, Dani Mugula, Matiya Luyima. Kale ojja kubuuza ngenda kubanga nyanukula. Mevule SK Isaac agambye jambo Sam mbuuza omuyimbi gwe bayita Mugonza Sebowa abeerawa era gyali mulamu oba yafa? Sebowa Mugonza yafa. George Sebowa Mugonza yakuyimbira oluyimba Akamasu kankutte simanyi kagoogwa. Akamasu kankutte simanyi kagoogwa yafa. Yono Okay, yoyo George Sebowa Mugonza yayimbanga ne mukyala we omugenzi Joyce Nabisere Munabuddu. Bombi bagenzi obudde buno. Bale Ino Vincent agambye mukulu wange webale kuweereza nze mbuuza gwe amanyi obulungi Kadongokamu olowooza we tutuuse Kadongokamu tatuuse okusebengerera naggwawo ku ndaba eyange sikyalaba bayimbi ba Kadongokamu bawera nsaba kuntangazaamu. Kadongokamu abayimbi weebali wabula efforts ezibeera nga ez'okukuumirayo Kadongokamu waggulu ze zikyatulemye. One, we don't have a radio station oba TV station ebyaffe kubanga singa tubadde nabyo twandibadde tukola ki ennyimba ezo tusobola okuzifuna. Media kati yafuka media business. Bananyini mikutu banoonya ssente tebanoonya kubanga baweereza gwe bakuweereza naye intention yaabwe esooka ya kukola ssente. Bagamba Kadongokamu takola ki tabawa ssente. Kati yensonga lwaki nti owulirako emipiira nono bubblegum music ng'akoze eki nga ayitiridde. So mu kyo kye tulina okukola ffe aba Kadongokamu kwekwatakwata kulaba nga tukole ebintu ebiyinza okuyimiriza music ono okusigala nga akyaliwo. Awo music agenda kubaawo naye we tutaakola ebyo tumala budde. Nze nga Muzungu David nateekawo Facebook page nenteekawo YouTube channel nenteekawo nenteekateeka ya Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame website eri mu kuzimbibwa. Nze ogwange ngukoze naye abalala
so tulina okubanga tukola. Office etwala abayimbi ba Kadongokamu weewaawo eyambye abayimbi naye teyambye industry ya Kadongokamu singa ebadde ekoze ebintu ebisobola okukuuma Kadongokamu nga waali kyandibadde kituyamba nti olaba kati n'abaana bagenda mu zino studio za Bubblegum Music gye bakubira ki ekintu ennono yaffe ekoze eki evuddewo. Genda mu ggwanga lya America ogenda kulaba abantu abo bye bakola. Tetutaddeewo bintu bijjukiza baana abali mu kujja kati nti music ono once yaliwo oba bano abasajja ono n'oli baali b'amaanyi. Kale Mbahiya Emmanuel agambye lwaki Kadongokamu takyatundanga edda era lwaki abayimbi ba Kadongokamu tebakyayiiya nnyimba nga ezaaliwo edda. Tugambe nti Kadongokamu yakoma ku Hamani Basudde ne Kafero we baafa ne Kadongokamu n'afa. Kye kimu ku ebyo byenva okunnyonnyola awo waggulu. 1 ebibiina tebikyali mu competition oba ne competition mu Kadongokamu yaggwawo. Competition mu Kadongokamu tekyaliwo. Bali abasajja yali competition eyagezaako obakuumira waggulu. Ekyokulala Uganda Music Publishers Association okuva kwayo nakwaleetera Kadongokamu okusebengerera kubanga kati tewaliwo nti obanga ogenda otunda ekintu mu katale otunuulira value gy'okiteekamu. Kati ennyimba ezifuluma ozinoonya wezanditunze nga tekola ki nga tozirabawo omuntu akubirira akola ki kuyitawo. Generation naye eri mu kusumbuwa abayimbi abaliwo. Music bylaw group bylaws tezikyakola kubanga ebibiina tebikyaliwo. Yensonga lwaki owulira nti leero yayimbi ano n'ayimba ali leero alina gundi ne gundi. Edda tekyalingawo ng'omuyimbi asobola okubeera mu kibiina n'amalamu emyaka 5 nga tafulumyanga luyimba naye nga ki nga asoma nnono. Okay, kale Wilson Abaho agambye olina ku kayimba ka Muzeeyi Sebadduka nga ayimba Idi Amini yagoba abayindi yesebo nzirina. Osobola okuntukira ku WhatsApp namba 0700 36 00 45. Katwere agambye omugenzi Moses Balongo yaleka ennyimba meka. Sinza kulimba Moses Balongo ennyimba ze yaleka naye nsobola okugambako ezimu ku ezo ze yaleka. Omanyi ekizibu kye tulina e Uganda documentation enzibu nnyo naye nga ennyimba ziri mu 5+ zenina eza omugenzi Moses Balongo. Silas Kyagulanyi agambye who is the current best Kadongokamu since Prince Jopo Kafero died. Kibuuzo kizibu kyetaaga obudde bungi anti tebali consistent nti onajja n'avugamu n'oli n'ajja n'avugamu naye kubanga kati Mathias Mulumba wa Lukaga olaba politics n'obudde takyagira nnyo nga wali. Vincent Segawa yakivaamu, Hassan Nduga naye ali on and off, so obudde buno sijja kugamba nti uno basing on the factors. Osbert Konkara agambye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki Kadongokamu takutte nnyo nga music omulala kyokka ate nga yasinga oba mu message ezizimba naye takola hits nga bino bi Bubblegum Music. Nsigadde Konkala omuyimbi wa reggae mu gospel. Konkala munaye nsanyuse nnyo okulaba. Webale nnyo webalire ddala okubanga osobola okuvaayo n'obuuza ekibuuzo kino wadde ate nga toli eno. Ekitegeeza nti ebintu ebikolebwa wano mu Kadongokamu obyagala nnyo. Konkalwa kituufu music waffe takyakola nnyo zi hit olwa embeera gye nnyonnyoddeko wali media nga yeemu ku bintu ebigezezzaako. Kadongokamu takyalina platform kwakubwa nga wolaba music omulala 24/7. Fe tulinga abawambe naye nga oli mu race nawe olina okubeera nga okola ki bakusibye emikono n'amagulu naye nga bagambye olina ocrossinga line, so kyekyo naye nga nkinyonyoddeko wali waggulu bulungi. Then Sempala Moses agambye nkulamusiza ssebo mbuuza omugenzi Immaculate Nabiro yaliko mukyala w'omugenzi Livingstone Kasozi era Nabiryo
kituufu yali mwanyina w'omugenzi Hamani Basudde nze Sempala Ekawempe. Kituufu Sempala Ekawempe bagamba batya mwebale okwekuumirayo Ekawempe. Kituufu yaliko omuganzi wa Livingstone Kasozi naye ababiri bwe bamala okufuna obutakkaanya Hamani Basudde ne Kasozi relationship y'ababiri bano yatuukira negwawo nga Immaculate tadde eno era bw'atyo n'atuuka ne mu ggwanga n'avaamu n'agenda gye yagenda. Immaculate Nabiryo Mirembe kituufu mwanyina wa Hamani Ssemakula Basudde enywanto y'emu. Kayongo Swaibu agambye ssebo tuwe ku byafaayo bya Moses Balongo era olina ku nnyimba ze. Ennyimba ze nzirina, ennyimba za Moses Balongo nzirina ye ssebo. Okay, oye Moses Balongo lusoose nkubye abalunzi luno baluyita ebitamiiza. Moses Balongo mulina naye ogambye ebyafaayo bye. Yes ngenda kutu naye nalimbi wandiiseeko kuno. Moses Balongo yafa 2022 ebitonotono byeyinza okugambako nti yaliko mu bibiina ebyenjawulo, yaliko mu bazira gitasingaze wa Prince Jopo Kafero era we yafiira yali wa Prince Jopo Kafero. Yali kafulu mu kusuna endongo ng'akuba endongo ya bese era ndowooza ogiwulira. Okay. Then omukulu Michael agambye oluyimba ekyambe ky'omuka omwana lwa mwaka ki era luwani. Tekyambe ky'omuka omwana ekyambe kinajja omuliro leero. Ekyambe ky'omuka omwana lwayimbibwa omugenzi Fred Kimera. Fred Kimera ye muto wa Minsera Segamwenge, mama y'omu taata y'omu, ye muto wa Minsera Segamwenge era obudde obwo we yagenda odufulumiza yali mu kibiina kye ekya Kyontuma Gita Singers 1994 nga gugwako kubanga ne omugenzi Geoffrey Mukungu Malaika by then yali eyo owe. Era oluyimba olwo luyina ne party 2 ekyambe ky'omuka omwana party 2 yeno. Wabula kyendabye agende wa brother wano nabe kyafulirayo omutwalo kugamba kuwogenda oziike engeri gy'endaaba ziri bulungi. Yali yakafa emyaka nga 8 emabega. Fred Kimera owa Kyontuma Gita Singers oyo yabangula Geoffrey Mukungu Malaika okuyimba. Era wowuliriza oluyimba lw'ejjini ly'e Mombasa Fred Kimera mwali y'omu ku baalimu. Then Sewa Robert agambye omukyala Harriet Sanyu yafa mwaka ki? Tufudde. So Walusimbi Anet amugambye tufudde omukyala mulamu. Sewali Robert n'agambye aleka naawe omukyala mulamu, omukyala tafanga. Harriet Sanyu omwana weeri mu kibinge. Abono be baana ba Eliasaf Kibirige mu ndongo abava mu makuge Gita Singers oyo Harriet Sanyu Gondi Harriet Sanyu n'omukulu Sir William Kibuuka, Kazibwe Kapo, Aziza Zioni, Dr. T abo nabava makuge. Then nono yayitayo omugenzi Rebecca Namale, ba Irene Nakito, ba Fiona Nakaiza, ba Rose Nakasujja abo bona baveyo. Omukyalo oyo gyali so munange tafanga akyali mulamu abadde wa Mathias Mulumba Walukaga. Sirisho oba akyaliyo naye kye kimusobola okuntereeza. Moses Bosa agambye nze mbuuza waliwo oluyimba Basudde lwe yayimba nga lutambula bwe ruti dondolo w'abakyala dondolo dondolo nedda oyo si Haman Ssemakula Basudde.
oyo si Hamani Semakula Basudde eyayimba oluyimba lw'oyogerako dondolo naye nga ndowooza ndulina wemba seerimbye. Oyo bamuyita Edward Mugalu. Okay, yoyo dondolo nze kamwabulire. Then Hassan Mage agambye Kajubi Kibijigiri nga empunzika n'ennyimba ye eringa eya Moses Balongo. Abantu bano bakubemu tooki otuyambe. Naye sirabanga waawunzikanga Moses Balongo. Era naye akugamba nti ye omuyimbi yali wa Fred Sebata naye yeegomba Hamani Basudde. Naye nga omusomesa we eyamusomesa gwe yeegomba mu bintu byonna byatukolera bya Matiya Kakumirizi. Era nze mulaba mu kifaananyi kya Matiya Kakumirizi. Kubanga ne Kakumirizi naye bw'atyo bwakola ki bwasanyusa. Then Mujasi Luko agambye Mathias Walukaga ebyokuyimba yabivaako nedda akyayimba ng'abadde yakatukuba oluyimba lubaala aluma. Rashid Sempijja agambye ssebo mbadde nkubuuza eyayimba oluyimba lwe bayita tojjanga waffe tojjanga. Oyo omugenzi Sala Birungi. Oyo omugenzi Sala Birungi. Tojjanga ewaffe tojjanga. Sala Birungi. Ndabye ne Babireshana naye ng'agamba mwatubuuza tojjanga ewaffe tojjanga. Anyway, nja kulunoonyaako maybe ku live eddako. Nja kulunoonyaako ku live eddako. Tojjanga ewaffe tojjanga. Si Sala Birungi. Si Sala Birungi. Tojjanga ewaffe tojjanga. Carol Nakimera. Carol Nakimera. Carol Nakimera kandabe. Oyo Carol Nakimera si gundi si Sala Birungi. So mbagamba nti wetulaba ebintu nga bino tufubengako nnyo, at least tuyinza okwerekerezangawo obudde mujja tuuka otunoonyangawo nga tetukyaliwo nga tetukyaliwo oba oliawo nga tetukyaswana bbi baweereza. Y'olwero lwero tojjanga ewaffe tojjanga baluyita oli musajja ki Carol Nakimera not Sala Birungi. Ekinyambye nti nenkitereereza era ku gundi eno wakuba nti munnange abamu agira wokolamu ensobi eyo ekintu nekikula n'obanga yawamba gavumenti. Mawanda Arsenal ogamba otya wa Arsenal munaye kulikayo olunaku lw'eggulo kulikayo olunaku lw'eggulo ku Anfield byagenze bitya munange byebyo abasajja baatukozeemu ekyajjabu naye at least tezifudde zityo adda na lusogo waliwo gwe batuusaako obulisamaanyi wiiki nnamba bamuyise n'ew'omubaka. Nkulamusiza ssebo mbuuza ku muyimbi wange Moses Balongo ye teyaleka byafaayo kubanga siwulirangako wadde muganda we teyalinaayo bantu be yabalina naye ebyafaayo bya Moses Balongo nali mbitaddeko wano lwakuba nti ffe tugoberera ebintu bino naye tubuukabuuka. Nze ndina emikutu nga at least on a daily basis ndina wengenda ku net wenzija kuno nsooka kutunuulira waliwo omukutu gwentunuulira ndabe biki bye bataddeyo gw'abazungu gwogera ku music. Naye ffe obw'olumu ebyo tubibuusa amaaso. Then Ziwa Joseph agambye ssebo gyebaleko nsaba okubuuza omukyala
omukyala Mulindwa Vumbi gwe yayimba naye ndeka mpakase ye mukyala we owaddala oba bayimba buyimbi ekirala ayinayo ennyimba endala kuba nze manyiiko olwo lwokka. Omukyala oyo bamuyita Madiina Nakiwala gwe yayimba naye oluyimba olwo lw'oyogerako. Madiina Nakiwala ne Mulindwa Vumbi balinayo ennyimba endala. Balinayo ennyimba endala nnyingi. Yali mukyala we naye kyemmanyi nti tebakyali wamu naye era bawuliziganya kubanga era n'oluyimba luno olwasembyeyo kwebeereremu olwa Madiina Nakiwala Mulindwa Vumbi ye yaluwandiika. So balina ennyimba nga Tongobaako Bange baluyimba babiri, firimu z'ekirasita baziyimba babiri, Mpudde lw'abaana bayimba babiri, then balina Basaana babiri era baluyimba babiri, then balinawo no Kookooluma nalwo baluyimba babiri. So ekyo ndowooza nakyo nkizzeemu. Omukulu ani Nswa za Luguudo Soweto Sentamu waliwo oluyimba naye ne lwerabira erinnya lwalimu abatamiivu era omwami yatwala seepiki okukima omutyere ku lumbe kyokka n'aginywamu omwenge omukyala n'anoba. Mwalimu akanyiriri akagamba nti kimote kwata ku ttama ndwagala naye lwanema okufuna. Oluyimba olwo ndulina. Nsaba ontuukirire ku WhatsApp namba 0700 36 0045. By the way, we mujja ne mutugulako ebintu bino muba mutuyambye okubanga tusobola okusitandinga okusigala nga tukola ki tubaweereza. Naye we mubanga temutuguzeeko nange ntuuka ne ŋŋamba leero sina kye ŋŋenda bbawa sigenda kuwonoona budde. Naye oluyimba baluyita Magango ennaku y'obufumbo. Naye nga baluyita Magango ly'erinnya ettuufu kati abasinga baalukazaako ennaku y'obufumbo. Tulina ennyimba nnyingi wano mu Uganda naye nga bambi abantu bazituuma amannya okusinziira ku bo era nekikola ki nekikwatayo kati nga n'abawanuka Nfiisi zaakadde ne lujja n'abawanuka n'akwatayo ddole y'omwana ly'erinnya eryakwatayo naye nga erinnya ettuufu lyali Nfiisi zaakadde ye ddole w'omwana then n'abawanuka alina erinnya lyalwo ettuufu. So ekintu ekyo Magango lw'oyogerako lwe luno. Oyo Magango. Oluyimba olwo baali mu piikingi mwe baalukolera. Ekyewuunyisa ku luyimba olwo nti lwayimbibwa abantu aba babiri, omugenzi Regina Nalukwata mama wa Ricardo ne Burhan Mahula mwana nzaalwa y'e Butenga akyaliwo abeera Namasuba. Be baayimba oluyimba olwo naye baakyusanga maloboozi, n'ayimba ng'omutamiivu, n'ayimba nga taata w'omwana, n'ayimba nga n'omukazi naye bw'atyo. So wano mu vidiyo luyina ne vidiyo olwo ne bafuna abalala abaazannya ebitundu biri naye nga lwafulumira ku lutambi olumanyiddwa nga ebyetaago lwayimbibwa omugenzi Rebecca Namale, omukyala eyayimbanga omukyala w'omu kibuga mu luyimba enjawulo y'abafumbo. Okay. Anti nzijjako mpola nkozesa supiidi eyo okujjako olw'ensonga kigambo copyright bannange kituli bubi nti nja teeka vidiyo ku YouTube bakole ki bagijjeyo, ngenda teekayo bagijjeyo. Kale okwewala embeera eyo nkola ki nzijjako mangu. Kale ndowooza ebibuuzo mu posti y'olwaleero byonna nkoze eki mbimazeeyo. Kantunuleko mu bimu ku bibuuzo ebyabadde mu live y'olweggulo gyesaasobodde kubanga ndaba netiwaaka yabadde mbi.
nsaba genda ku Facebook subscribe, genda ku YouTube subscribinga, wano ku Facebook unfollowinga. Then osobola n'okunoonyako mikwano gyo nabo n'obategeeza te Muzungu David Kadongokamu Music Analyst aina enteekateeka eno aba atusomesa ku kino nakiri. Siri mumanyi, waliwo abamanyi munnange, naye ffe nze ngezaako kuwa ekyo kyemmanyi naye ate kirungi wosanga emikutu emirala bagoberere. Muto wange yeekolera wadde ali ludde eri naye tuli naye kimu, era we wabanga waliwo ekyetaagisa okulwana tulwana ne tulubanga tukiggusa. Muto wange Kabyanzo ku Baba TV ne Baba Radio mumugoberere, abeerako saa 8 paka 9 buli lwa Sunday ku TV, then ne ku radio n'atandika ku ssaawa zibeera 10. Waliwo Williams the Select of Uganda ku Mubende FM program Kadongokamu kuva ku ssaawa 7. Waliwo Victor Steve Kasirye ku Moon TV n'omusumba Mamuli Katumba. Then David Mugerwa Nsumba buli Lwakubiri ssaawa 7 paka ku ssaawa 10 ez'ekiro. Abo be bamu ku abo bemmanyi abakola ki. So olunaku lw'eggulo ebibuuzo bya ku live, kapande k'ente. Akapande k'ente omukulu kabuuza lwa Fred Sebbale n'omukyala bamuyita Nakitende Olivia be basooka okuyimba version ye yasookera ddala, naye oluvannyuma Fred Sebbale oluyimba olwo ng'akwata video. It was last year but one yaluddamu n'alukola video, n'alukola n'omukyala Betty Nabulya Sansabula. Akapande k'ente ke kano. Keko akapande k'ente yakayimba n'omukyala Nakitende Olivia. Omukyala oyo akyaliwo, ye yali mukyala w'omugenzi Gabdiel Mulindwa yakuyimbira ennyimba nga Beeredde ne Landlord ekitega ky'omulundi. Na luno Kafeero lwe yaddamu n'akola yali amanyi okupanga ye yaluyita Jjangu Nteesa. Then omuzimu gw'abasudde gwayimba ennyimba mmeka? Serunjogi ndowooza nkuzzeemu wali awasoose. Meme Farida kati edda waliyo video ebyo mwabijjawa? Video zaaliwo. Omanyi ebbula terikulowoozesanga nti buli muntu mwavu, obeera omwavu gwabeera omwavu, ebintu byaliwo, naye ebyo byabadde agamba mwabijjawa? Twali nabadde mbalaga olumbe nabadde mbalaga ebyali ku kalenda Prince Jopo Kafeero nga bamutuusizza ku kalenda abantu okumukubako eriisa evvannyuma, then ne tuvaawo ne mbalaga ebyali ebukunja nga aziikibwa. Era mbajjukiza nti nga 17 omwezi ogujja ogwokutaano enkoko njeru mu kisaawe bagenda kujjukira Prince Jopo Kafeero endongo ya kusindogoma. Osobola okubaayo. Then omukulu omugenzi Livingstone Kasozi nga 19 wa kusabirwa. Then ndowooza n'abalala mpola weebatyo nja kuba mbibatuusaako. Then Meme Farida agambye ekinyiza ku nnyimba z'edda baayimba nga buzibu bwerere. Then noonya bibuuzo nno mu live y'olweggulo abeesaasobodde kubeera nga nziramu. Okay, ogambye kiki ekyaliwo Kafeero okuyimba oluyimba ebisigala by'abafu. Anyway, story nali ngikozeeko era wano, naye nga alina promota w'ebivulu, taata we munene mu gavumenti musajja wa NRM. So baasowagana, oli n'akozesa ssente ze n'atwala n'emmotoka ye, kati ono okumubanja ku ssente ye yateekawo mbeera eyo bingi nti kitaawe musajja munene, kwe kujja n'ateekawo embeera eyo.
era eyo ye original version abasinga mulina luno olw'eddakiika 5 oluyimba luno lwa ddakiika 10 ne seconds 53 lwafulumira ku lutambiro Paulo Kafero lwe yasembyayo nsonda 4 then meme wabula abantu bedda baali bambi tebaba ku kinemye then saba yakayimba mpola mpola oyo abadde asaba luyimba kubanga program yabadde esaba ennyimba n'okubanga obuuza ekibuuzo. Oluyimba luyitibwa lutya olw'Amatiya olw'Ebulaaya obadde obuuza Matiya ndooza Matiya Kakumirizi oluyimba lwe yayimba nga ali mu ggwanga lya we yalambula amawanga g'e Bulaaya baluyita bye nalaba e Bulaaya. Alyewala museeza abazungu bye ndalaba tebinyumizika omwoyo gwange guno gugira ne gudduka ne gugenda mu Swideni tegulwayo okutayira gugo Barcelona mu kibuga ekya Spain bwe guba omwone gwebuga mu bubuga obutono nga tonanekastoreni tegulwayo okutayira gugukira Geneva mu kibuga ekiringa amata Geneva Switzerland omwone gwetala Fribourg Berlin Zurich ne Neuchâtel Ebufaransa nayingira ng'ava Switzerland Dijon gye nayitira Dijon abasinga gye bayita Dijon omusajja ndowooza omuwulira Olufalansa alutegeera bulungi. So tukyeyongerayo what was the problem for Paulo Kafero to come out with a song called yali amanyi okupanga Paulo Kafero nga bamaze okusowagana ne Kasujja Kasujja oluyimba lwa Kafero olwo lwe nandizikuzanyiddemu naye luliko paate ti abaana baziteekayo nnyingi. Ebintu binjuzayuza ky'omutonzi abantu bambuuzabuuza banyumyayagawa nawonzeramu nga yala kubanga simanyi yabaki yuzi naliko ekirumba abantu bantabula wamma ng'era bambuuzabuuza tiki kyokwava enjawukana mazima nabulako kyentebya ebintu byantabula wamma kwata watalina kuyomba simanyi okwava enjawukana songa esirina na musango omuntu mpulira mwagala tabajjangu tubeeko we tutuuse wemba nasobya onzire mutokolotyo jangu tutiise wuliriza munnakugamba tokolotyo sebo. Okay, oye omugenzi Gabriel Mulindwa oluyimba Jangu Nteesa Prince Jopo Kafero lwe yakolamu oluyimba eyali amanyi okupanga. Originally Prince Jopo Kafero yali ayimba omusajja gwe bayita Mukasa yamukubira rhythm guitar mu luyimba lwe olwamuleeta mu kisaawe olumanyiddwa nga muvubuka munnange naye agenda okugira okufulumya oluyimba nga Mukasa amaze okufa bw'atyo n'akyusa n'ateekawo erinnya Kasujja era naye yali mukubi wa gita mu kibiina kye ekyakulabako gita singers. Ntino Paulo Kafero wamala okufulumya oluyimba luli yatuuka n'afuuka munene ku Kasujja naye ne gundi ku Mukasa naye n'akola ki ne yeediima bambi embeera eyo gye yamukwatira n'obulwadde ne bumukwata ne butuuka okumujja mu bulamu bw'ensi obulwadde obwabasinga bwe mutegedde obwatwala namungi w'omuntu. Okay, tukyeyongerayo. Bigambo babiyiyayiya olyakulaga kwagala omutiro gugwa nkugamba y'omwasooka okuseka mukino njogera nkiddamu mazima sirina na musango wabaawo ewe yakugenda gebusaawa mmendowooza.
Okay, nanfuka hafiso agambye bakaba basajja banyuma nga tebanakwata nti nabadde nkuzanyira oluyimba olwa Sunday kiri kuluze Rasta Drug okuva Emityana okuva Katonda nkerabidde ku lw'Emityana. So nagamba bakaba basajja banyuma naye nga tebanakwata kati Muslim Walukaga Musuubiro Luwengo agambye nze nnoonya ku nnyimba zammwe naye tezifunika ndi wa library nompa ennamba nkuzeemu ne nkugamba nti ntuukirira ku WhatsApp namba 0700 360045 tusangibwa Kasubi ku Basookakwavula stage wetukolera ojja kufuna ennyimba ezo. Noonyamu bibuuzo nno nveewo then Julie agambye weebale kuweereza mwami Muzungu Enjo Sekandi nga takyalabika ye Enjo Sekandi alabika gwa atamulaba Enjo Sekandi alabika. So baganda bange byebye ebimu ku bibuuzo nsaba ayina kyagira ayagala ennyimba zino osobola okunoonyaako Kasubi ku Basookakwavula stage wabula ennyimba ntunde weweesitula n'ojja Kasubi oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 oba olwagala no ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 naye nkusaba subscribinga sharinga ku Facebook nayo followinga page ogabaneko n'abantu abalala obalage nti Muzungu David naye gyali Dambisha Mira agambye but mwami Dave olowooza mama wa Asia owa Charles Dalet siye nababi Kasozi gwe yali ayimbako nedda mama wa Asia muganda wa Jessica Nalule Livingstone Kasozi yali ayimba Jessica Nalule so no mama wa ani mama wa Gondi mama wa Asia wadde ba Luganda bambi kitalo nnyo Asia Mungu amulamuze mirembe Jessica Nalule gwe bakazaako erya nababi Mungu amulamuze mirembe mugenzi Yonasani Mbowa owekunyu Salongo Yonasani Mbowa tata wa Jessica Nalule naye Mungu amulamuze mirembe yagenda omwaka ogwo Livingstone Kasozi n'abalala Okwago Yuro agambye mwatu nsaba ku kayimba omulimu ogumu badde osaba kayimba njagala bibuuzo ogambye Semakula Musa ogambye omukyala gwe bayita Grace Nabaami eyayimba Jaka yaddawa omukyala oyo waali Grace Jennifer Nabwami waali era akola y'omu ku bali kakiiko ka Kadongokamu era neewire mulwana mukaabyano yafiiriddwa mukyala we yabadde akuŋŋaanya amabugo yono Jack Nabwami ayogerwako. Okwemanya obulungi ogambye yaliko omukyala wa Kizito Zaavuga simanyi naye nga weebatye bajja mu kisaawe ku lutambi olumanyiddwa nga muyamba abalwadde kwe baafulumiza bombi baali mu piikingi then omukyala gwe bayita Betty Nayabulia ayimbira wakati solo ayimba yekka naye waba afunye bizinensi agenda n'akola then ani omulala noonyamu kibuuzo Okay, kati Mire Dambisha obuuziza who sang Nkabira Mabujje lwa Livingstone Kasozi olutambi lwe Nkabira Mabujje 1995 kwaliko abasajja mivule bandoga ndabye n'olutwe ne Nkabira Mabujje ndabye n'olutwe aluyimba oluvannyuma lw'okubanga buli kimu baali bamuwaayiriza
yasse naddala oluyimba lwa ono Wuma Lukatumba nga amaze okufa bamukazaako nti Livingstone Kasozi ye yatta Wuma Lukatumba nti ye yatega ebintu bwe bityo kati ye najja n'ayimba oluyimba ndabye n'olutwe bwe ruti naye nga nkabira mabujje gw'obuuza yono Okay, kale Kimera Nola agambye David wagambye nti oluyimba obukodyo bw'omukwano oluyina ekitundu ekyokubiri ani yakiyimba era bwe kiba kisoboka luzannyemu. Oluyimba obukodyo bw'omukwano oluyina ekitundu ekyokubiri lwayimbibwa omugenzi Sala Boogere. Lwayimbibwa omugenzi Sala Boogere obukodyo bw'omukwano. Obukodyo bw'omukwano part 2. Then omukulu Solomon Nsubuga agambye Kalalwo nzijjukiza oluyimba lw'enjagala kakutiya olwalimu akambu ku Mutala Nabugondo 1996. Wabadde oyogera ku omugenzi Christopher Kiryowa ndooza nazanye oluyimba lwe luno ekijjano maanyi. Okay, yo olwo oluyimba kwe kwafulumira local defense. Then ngezaako okulaba akanaakulya Umaru agambye omwaka 1994 gwalimu omwaka gwa hit bateebereza nga waliwo Basi Dunia Walumbe Zaaya Kayanda Second Hand abateesi baalo n'endala ze sikyajjukira teekako eggwanga mujje baana bange abaala mumpe mudde ezo ennyimba zonna ensi yetu gubasinga ezo zonna then enjawulo y'abafumbo. Ngezaako kujjamu bibuuzo Kambaza Solomon Cohen agambye rest in peace Kasozi ye bannange. Naye Nansubuga Emily agambye naye bannange njagala Kadongokamu for sure. Thank you. Kale Nelly Edith Balinda agambye thank you so much for giving us our best old music. It reminds me of my mom. Munange nange bwentyo nawe webale kubanga ogoberera. Deko Busi agambye tuli busi ku kizinga. Nanfuka agambye gwasinga. Then Juliet Lugumya agambye weebale nnyo Mr. Muzungu nsinzidde wano Saudi Arabia nkubira akayimba k'omugenzi Irene Nakito konna. Kati mbadde ngezaako kuddamu bibuuzo naye nga n'ebibuuzo nabyo ebya ku Facebook live gye nakoze olunaku lw'eggulo nabyo bibino mbimaaliriza byonna mbizeemu. Kati tewaliiwo kibuuzo kirekeddwayo. Mpozi we wabanga aliwo ekipya naye musobola ogenda ku gundi ezo zombi post gye ntaddeyo leero ne post y'olunaku lw'eggulo eya gundi eya Facebook live ne mulaba. Musobola okuŋŋamba nti mwami Muzungu kino tokoze eki tokizzeemu kino oba tokizzeemu naye nga buli kimu nkizzeemu. Kale baganda bange nze Muzungu David owa emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center nsangibwa Kasubi ku Basookakwavula stage wenkolera emirimu gino egya Kadongokamu. Era ndowooza w'otunula wano ossa amaaso wano ezo zonna teepu zammwe teepu zammwe mwabamu mwabisuula mwabifiisa ezo zonna teepu
kale ngezaako okubanga nkuŋŋaanya ebintu bino siggwamu bigwe naye just kubyetegekera yeah. Muganda w'omugenzi erongobye ninaabye mmalesera okwanula niwatisa nnyo bwempapita nimulimuulira nfaanana ekkule muzangako kulibwa omondabye nonneebaza nange neekwebaza buli owanze mbabu. Okay, kale Charles Mulyowa Sekate omwami oyo yali wa Livingstone Kasozi n'agenda ewa Prince Job Pokafero era yali yakazibwako erya muganda w'omugenzi kati businessman era nga yakikwata ne kinoga. Kale mbagamba baganda bange mwenna nti abeetaaga ebintu bino musobola okuntuukirira Kasubi ku Basookakwavula stage. Ennyimba zino nzirina naye ntunde nange mwenzija ku mata. Gwayagala ebyobwerere nedda muganda wange tojja nsaba owe business ekitiibwa nange nkuwa ekitiibwa. Kale bwe ntyo bwe nfundikidde olunaku olw'olwaleero kanfundikire olunaku luno olw'olwaleero ndowooza ngenda kufundikira n'oluyimba nange agiyita tagiwoomya omwana w'ewaka Stephen Malagala abeeredda ku nsolo yabuuza ekibuuzo nti aye omuntu ategeera obulungi bw'olingirira embuzi walingirira n'omukazi embuzi esinga ki omukazi olwo otuuka okugyegomba nga tiikuba nti oli ku kikyamu. Kale bantu bange mwena gye muli mbasugiryeku owebazwa ebusoga yona crossing paka Mbale yoyoli Bugwere haina namwe bananga bali e Buganda ebisinga nkolera mu Luganda muleke nange nzireko mu Lweka. Sabe chikamba tuseku ise munayi mwayenda werabira nebyabulumi kodi sabe chikamba tuseku ise munayi mwayenda werabira nebyabulumi niwo batoli awo oli kwebuuza kyonali endongo Yesu neyinza okuyikuta obutakulimbye tikwewaana Yesu nekigamba